naye nade mpuliriza emboozi gye watadde eyagundi eya ghost workers Bannayuganda bansesa temumanyi ghost workers kiki muyinza okuba bamanyi by definition but you don't know games ezibaganyirwako obadde okimanyi nti mu Uganda emirimu mwegiri emirimu gya gavumenti mwegiri kankubuulire ekyokulabirako mulimu institutions ezimu zojja otunuulira kati waliwo article gye nasomako ngeraga nti Kyambogo university nga university erina okuba n'abakozi 7 ekitono ennyo abakozi 7 atiko eyo yafuluma nnyo naye abakozi nga abaliwo ebiseera ebyo baali ndowooza 3,000 okitegedde ekyo nkitegedde kaakati kitegeeza abakozi 4,000 tebaliiwo kati wenjogera bayinza n'okuba bawera 5,000 bakakaaga because every now and then abaana abeeyongerako mu ezo institutions zine courses okweyongera kati ebyo bifo biri vacant osanga ekifo ekirina okubeeramu omuntu ali ku full time nga kirimu omuntu ali ku contract ey'emyezi 2 mwezi gumu which is very very dangerous oli buli lw'omuwa contract ku part time tominaako nnyo control ng'ali ku government payroll nti in case of any mistake nti oba pepa y'omwana ebuze oli ejja kubula ng'oli yagenda nadda kitegeeza abaana bangi baba forced okufuna retakes okuddamu papers n'abakadde ne bakadde baabwe ofiirwa ssente mpitirivu olw'ensonga y'obulagajjavu obw'abantu ababeera mu system kati bino bye mujja ne mukaaba ne mugaa nti mu Uganda emirimu gya bbula emirimu tegiriyo emirimu gye giri era ne bonaagenda Makerere era kyekimujja kusanga nga abandibadde n'abakozi 1,000 mu 2,000 naye kati nga balinawo abakozi nga 5,000 bw'onaagenda ku MUBS story emu bw'onaagenda Gulu University story emu kati bw'otunuulira ekintu kino kiba kigenderere ogenda n'osoma mu gundi mu Himatus conspiracy theory I think wali ogirabyeko that document kukunoonyereza kwonoonyereza ndi sure wali ogirabyeko it is not a conspiracy as people say because conspiracy kyekintu kyoyinza okugamba nti tekiriiko mutwe n'amagulu oba nti si kyaddala bateebereza nga bw'olaba nti Muhoozi project yasooka kuba conspiracy nga buli omu bonna beekwatako bajeegaana kakati it is no longer conspiracy, it's a real thing neri nayo it is not a conspiracy it is a real thing planned lwakuba nti bwe baagigwambwe yaliikinga bannannyini baayo ne bajeegaana kati ezimu ku plan ze baali balina zaalimu to make our sons and daughters enjoy all recruitable jobs owulira akantu ako all recruitable jobs gutulowooza nti baali bajjako era ku makya bakikolerepo that's why their theory first happened to be a conspiracy nga buli omu alaba tekisoboka ne bajja ne bateekamu we should make sure that our sons occupy all the relevant sources forces mu relevant forces baali boogerako nga boogera ku UPD abaali boogera ku military police nga boogera ku ISO nga boogera ku ESO bino ebirala basobola obirekera mmwe bakyakaali naye ziri organis zenjogeddeko za njawulo nnyo ebbiri zikulira bwambega munda n'ebweru
ezo zibaka akasente kangi oyinza osanga budget ebitongole ebyo nga ku sente zemufulumya nti z'amagye za gavumenti oyinza osanga ebyo ebitongole biryako almost a half kubanga omusala gwabwe gubeera bit higher balina okubeegula balina okukola ki kati lwaki tukwata Uganda Atlaje yaveeka nabule mukaterewo ddala abaana baffe era kyova olaba tutandikira okufunira influx ey'abaana abagenda ebweru State House scholarships nga bava mu kitundu kimu bonna bw'obatunulira bafaanagana. That was the move. Tibafunamu bibiri be-educating abaana baabwe and they also get a strong force of spies. Akati bwe tujja ku gundi ku military police yo lwaki baali bajagala nnyo kubanga ye police y'amagye gonna. Kitegeeza they can control you. Mumagye bw'oba wa munnamagye bw'olaba owa military waddembe okuarrestinga. Kitegeeza because it's the police for the forces. Kati ebitongole ebirala semwayi ebyo nayo baabiyingira. So kyova olaba nti mu kutuukiriza agenda ezo zenkugambye baasooka na kulikulutinga abantu baabwe mu magye. Waliwo story gye nakuwaako ey'abantu bano be bakuba amasasi saidi z'ebubengwa. Kati nno kankubuulire it was a move all over. Because I landed on another story ate nno yo yali mu magye gennyini ng'akulaga nti abasinga babattira Kaluma mu Northern Uganda nga babakuba bukubi masasi nga bagamba naadde muntu wa Kayiira naye ng'ate mu kuwamba wano Museveni ne Kayiira baali beegasse nga bagatugatta amagye tukolere wamu ng'eggwanga. Kati omusajja bali n'aseetinga n'abaseetinga kyekiri kye nagamba nti nali muto naye nga ndaba abantu be bambusa mu Northern Uganda bonna boogera olulimi lumu. Kakati ekyo ne kyanukula kiri kye nalaba kubanga olaba trailers zaabasombanga okubatwala naye nga zizza mirambo. Ne kiddamu ne kino kye yali eyagamba ffe ng'Abaganda we shall crush you as we did before. Kubanga baali bakanaako nga bagamba naye mmwe tulaba obukulu bwonna bugenda wamu bakamanda bakuzaako baludda lumu. Kati nga bw'oyogera ekyo nga bano abaali mu NRA nga bagamba uyu muntu wa Kayiira era bangi mbu baafiira awo awatali ganti oli abadde alwana ne bamukubba essasi just kusurroundinga gwe ne bakunyiga because oyogedde amazima. So ekyo kino kiddamu kiri kwegamba akulaga nti ne bali okuttingana battingananga ye ng'agamba mbu obwo butakkaanya bikimulina okukwataganiramu naye alina okuba nga yali akiseetinze bw'atyo nti eryo ejje mulimaleewo ngeno bwe bali kurutinga abaana baabwe. That's what they did. Kati organizations kyo balabanga tekibamalidde ne batandika okulya ebitongole mpola mpola. Buli kitongole kye bagenda bateekamu owaabwe recruitment ng'etandika nga baleeta beewaabwe. Bwe twava awo ebizimu ku areas ezibadde zikyali enzibu ennyo kino ojja kunjulira zibadde areas nga 2 oba 3. Oyo muganda waffe omuwuliriza wa Uganda Atlaje academician era ng'aludde mu kisaawe eky'ebyenjigiriza mu kugumba byenjigiriza. Wano nno twafunyemu okutaataaganyizibwa naye nga field gye yasoose nakyo okubeera nti ekyakaluubiridde abantu bano okubeera nga bagisensera ey'obusomesa tikubanga eriko emirimu mingi nnyo. Kale katweyongereyo mu mboozi yaffe nga atunnyonnyola omutwe naye ate oli gw'oteeredde abaana 10 bonna alina okutegeera eyalidde ataalidde eyanyize gwe tolwana na munno gwe tosuna munno. Ebintu ebyo nno bye bibeerawo paka ne ku university kubanga abaana bwe bakuŋŋaana aba university wadde mbalaba nti bantu bakulu b'abaana bato otunuulira ebintu ebimu bye bakola nogaa kati ng'ate olina okuteekinga role ey'omubuulirira okumugamba owaayi kino ky'okola kikufiiriza olina kusoma bwoti ne bwoti n'olaba oli nga grades zigwa olina okumuyita somewhere somehow
otuule naye oyogere naye nga elder brother oba ng'omuzadde amuzaala. Abamu n'olaba nga bakyuse n'ategeera n'atuuka mu third year n'agraduating. Abamu n'olaba nga yajja mugezi naye olw'amalala g'ekibuga ne mugezaako kye mugezaako omwana n'alema. Kiraba. So kaakati olw'emirimu emingi egiri mu kintu ekyo baasooka ne bakyewala. Eri endala yali ya sciences. Okubulira amazima tebalina skill eyo. Kubanga ekizibu kye balina kiri kimu nti sciences tola nti baziyita sciences but okuzifuula meaningful you have to think like an artist. Kitegeeza creativity has to come in. Kyovola nti tumaze ebbanga ng'abaana basoma kimedicine principle, basoma simanyi ku Newton ne basoma ku nankani zino atoms biki babisomesa. Naye wali owuliddeko nti kati omuntu waffe yayizaayo kino n'ebintu ebimu oluusi bye bayita babiyiziddwa bakiraba nti ddala kituufu biba bisuffocatinga abaana abo banoonyerezaako abasinga outside companies zaabatwala dda bali mu laboratories zaabwe bakola. Abaffe wano kati awo bwe bumunyenye obutono ennyo bwe tufunamu naye abasinga bonna ababisoma babisomanga lwa mwaka. Kati nessiraba essence mukulu gye yasinziirako okugamba bw'aba sciences babongeza omusaala aba arts bagira bakolera ezo. Ekyo nno kigenda kuttattana education. Oli bwakikolera emyaka 7 manyi ogenda kubeera n'abasomesa emyaka 7 abali demotivated ku side yemu. Kitegeeza ogenda fulumya abaana who don't know how to think, who don't know how to reason. Kubanga ate ebyo okusinga babisomeseza mu arts. Era kyova olaba sikkiriziganya nnyo n'abantu bano abagamba musimanyi nasoma nyungu ya mawe anga saaki nasoma kino oyo mwana manyi aba yali musiru mu kibiina. I swear kino nkyogera ng'omusomesa aba yali musiru mu kibiina nga waliwo ekintu kye tuyita comprehension knowledge ogifunye. How do you comprehend it? How do you multiply it to make it useful? Movies zino ze mulaba ba great writers ba authors bonna balina background eyo, so toyinza gamba nti history teyalina mugaso. Kye tulina okukkiriza abantu baffe kye balina omumanya nti secondary it is a lack of knowledge. Mulimu knowledge mungi nga bulaba ebyennyanja tebyennyanja bingi, mulimu emmale, mulimu empuuta, mulimu engege, mulimu kino. Kati byonna nja bikubuulirako. Gwe bw'ogenda okula ogambe byonna mbitestinzeko naye nze nnyo mpoomerwa nnyo engege. Nalindidde ku mmale naye ne bw'ogimpa kati sisobola girya because nze teyampoomera. But I see people jubilating. Teyampoomera. Semutundu nali njiriddeko ne ŋŋamba weewaawo. Era mu nnyanja nange mulimu ebyennyanja byesaagala naye nga ate abalala babyagala. Toyinza kubeesinga ku ekyo ogambe nti kati emmale zonna ziveemu empuuta zonna ziveemu. Nkuwadde analogy ey'ennyanja njagala ogyetegereze bulungi nti ne mukene gw'olabanga mukene naye alina omugaso munene mu nnyanja nti bino ebyennyanja ebikulu by'osinga okuwoomerwa ebisinga ebimu bifiidingira ku mukene. Kyova olaba azaalibwa mu bungi ne bisobola okufiidinga ne biweza emiwula gy'oyagala n'osobola obbivu. Okitegeera tosobola ddivuba nga likyali ki. So bwe tuba bakuzimba ggwanga oba okuzimba omuntu ali complete all subjects za mugaso. Tewali subject gy'ojja kugamba nti esinga ku ginnaayo. Teriiyo, zonna ziba za mugaso kubanga ababa bazisengese babeera baasomerera omulimu ogwo ogw'okuyigiriza ogw'okubangula abantu. Kati gwe nga gwe obeera nga bwe bagamba omugaati nti badesigninze recipe. Gwe graduate wa education system eyo obeera recipe. So kyova olaba nti tugusalako ne tutestinga ne tugamba kasukaali kabuzeemu twongere ku ratios zino baking powder ayiseemu. Nga bw'obira nti baking powder eŋŋaano biki byonna obigatta wamu okola omugaati gumu. So weesanga nti buli kimu kya mugaso. Toyinza gamba nti ffe tuzudde sciences zisinga omugaso nedda baaba okuva ddi
Nigeria industry yabwe ekulidde ku arts. Bakola sente empitirivu. Kakati joyagala nga tebasoma science ziba zisoma. N'ekitunze eggwanga ng'eggwanga bakugamba entertainment eyingiza sente empitirivu. Okusinga field z'endala. So kati okuzzayo ku kiri nti ebintu ebyo ebimu baali tebabitegeera. Ne babiyingira mpola mpola bagenze babitegeera mpola. Kyovola nti recruitment bw'otunuulira ba headmaster bonna abasinga obungi be baakafulumya government payroll bava mu region y'emu. The headmasters. Olwo kitegeeza bwe bamala oyingizawo ba headmasters linda recruitment ojja kusanga nga buli musomesa teacher ng'aveeyo. That's what they do. Ne universities zonna kye bazikola. So area ey'okusatu ekyabakaluubiridde area ya entertainment. Erimu sente empitirivu naye omuganda wa wana alina ekizibu kimu kyagoba abaakigobye. Kyakkiriza abeera akikkiriza ate kye kiba kijja okutunda. Oba kya busiru oba kya magezi kye kiba kijja okutunda. Bw'otayimba mu lulimi lwe oba ogenze. Era kyova olaba nti ono omuvubuka eyavaayo simanyi lweyigi biki avuddeyo abampalinze. Nina gwe nali naye ne mugamba nti oyo ajja kukkirira nno mukiwe buwi time. Kubanga kaadi kwe bamutundidde nkyamu nnyo. So okuzzayo mu kino nti emirimu e Uganda weegiri naye balina be baagiterekera. Kubanga mmwe abalala abaali bava ewalala nga balaba mulina bye musobola okukola muli bagezigezi musobola okugatta kino na kino baali balina okunoonya engeri gye babajja ku kintu. Etteeka lya gavumenti ligamba omuntu bw'alitayalinga mu myezi 3 mufulirewo replacement. Actually emyezi 3 nga tannaba kugenda mufune replacement. Naye amateeka go bagadibaga kubanga bajja ne batolya replacement ng'abeetooloddewo be bano ba Uganda Atiraagi Bookooti Bookero kitegeera oba oli awo abalina obumanyirivu naye nga si baabwe. Kati kibakola nga benonyesa reason zize beteekesaawo ate kati tujja kutula meeting ate kati liseesi biki ogenda okakkananga ebbanga gavumenti lyewo okujjuza ekifo ekyo nga liyitawo. Ekyo ekifo kisigalayo okitegeera kisigalayo tebakijjaawo kisigalayo kubanga mu establishment ey'abakozi aba balina okukoleramu eyo organization kibeeramu. So therefore tebayinza mala gakeera kukijjawo kisigalamu. Naye sometimes balicruitinga y'abakozi ab'empewo ne bamuteekawo nga empapula ziri awo wezityo n'amannya ne bagateekawo ne baggulawo n'akawunti mu linnya ly'omukozi oyo. Sente ne zijjanga either ayinza okuba nga muntu gyali waddala nga balina be bazigabana ne bana abakulu oba nga taliyo ebyaddala. People can create artificial people. Okitege nga kasente kagendayo naye nga waliwo akajjayo. Naye ate waliwo trend endala abakulu bano abawaggulu nabo baba bakimanyiiko. Buli basoma budget nti education tugitaddemu sente bweziti emisaala gy'abakozi tulina abakozi 5,000. Bonna bamazima beera bagamanyi nti ekituufu ground tulina abakozi 3,000. Kitegeeza sente z'abakozi 2,000 zirina engeri zisaasaanyizibwamu ne zigoberera ng'oli bwe yakugaa nti bwagoberera ebigere by'enguzi bisibira ku State House. Ezo sente oluusi ze bajjayo ne bamala gasaasaanya nga tebalinamu na feeling yambalirira. Bwekityo bwe kikolebwa. So ghost workers yennyini aboogerako nga yeewuunya abafunamu. Ate ne bannaffe bano abawansi bano bakuwa obukulu abakuwadde kulya nabo bakifunamu. There is nobody who is innocent on this matter as long as when it comes to leadership. So kati ojja kubeera awo ne sister wo nga talina mulimu naye nga baamufunira dde omulimu gyeguli ali mu kukola n'omusaala bakola ki bamuwa naye nga abazirya bantu balala. That is it. Temuwuddisibwa
Nkitegedde. Era kyenfundikidde nga nkugamba nti mu Uganda emirimu gikola ki? Mwegiri. Nebe bagitegekera be batannaba kufunika. Mulina abaliwo abalala simanyi nasoma nina degree nina masters biki. You don't qualify. Kubanga bwe banaaga tuli ku routing ojja kwesanga nga emirimu egigenda kujjula abantu abatali bewaabwe. Era kyekiri answer ekulaga lwaki ennaku zino mu admissions bw'ogenda n'okebera manye ebintu ebyo oluusi mwe tebigoberera. N'owulira Makerere yafulumiza admission, gundi yafulumiza admission. Bw'ogenda n'otunuulira amannya ago ojja kuba shocked ng'abaana be bawadde bayinza okubeera nga 70% bava mu region emu. Luli kibadde kibakalubirira kati bayingizaamu n'okufulumya results ez'obufere eza senior 6 ne S4 kati bakutebe bulungi nnyo omupiira kubanga already bayingiza abasomesa abaabwe kati be bamakinga oyo UNEB be bamakinga AC be bamakinga UNEB kitegeeza balina kusaliriza nga bakola ki kuba ate ekizibu ky'Abaganda kye balina nnyene embeera ey'okugamba nti kangoberere etteeka. Omwana bw'aba agudde bw'aba ayisa abayisa si nsonga wa gy'ava n'ate bali bannaffe bosi kye balina era asobola okubba grades n'azibbira omuntu weewaabwe. Many times ki happeninga kati aba alina kuyisaawo districts zeewaabwe oba sinakindi nga n'ebibuuzo biyinza okuba byakwatirwamu nga ne munagenda okunoonyereza mujja sanga ddala kituufu answers ezo nga temwinayo mukayanira kati weebuuze n'okwebuuza naye ddala lindako. Abaana bano ngamba otya nti be ebintu babitegeera nnyo singa ab'e Kampala nga n'abamu oluusi amasannyalaze gavaako abamu tebalina n'amasannyalaze abamu n'obutabo tebuliiwo. Either ku bibiri ng'abaana abo bababbira ebibuuzo oba ne mu kumaakinga ne basaliriza ne babawa makisi oba si kyo twandira ba shift education system ng'eva mu regions endala ng'egenda mu region emu. Kituuke time nga naye Uganda at large ogamba omwana wange okuyita obulungi kamutwale eyibanda nga bw'obadde okiraba nga bakikola nti omwana wange oyita obulungi kamutwale Namagunge Namasagali. Katayimu egenda kutuuka nga mwenna mulamaga Ibanda mulamaga Mbalala mugenda Isingiro. That is money you're taking for them. Ate era nga bajja kituukiriza kati kyandibanga either amasomero g'eri ge bali mu kuzimba nga gene wala gonna bagalese oba nga bababbira ebibuuzo oba ne babawa makisi ez'obwereere ekimu ku ebyo. Otherwise ebyo ebyange leero Mukama akuteeka obukuumi.